omuntu atalina muguukiro ba access wano ku page eno asobola okubanga akasanga ku account yo oba ku page yo. Era njala kubaza mwenna bana Uganda abasharinga video nabaga bro sharing wano mfuna notification tugundi ya sharing zegeze ku account ye guzegeze ku account ye gundegeze ku account ye bwete betamza information so mwabali nyoba balidda ko bakubanga no sharinga nabacha share kale mbatumidde ko mwenna abasharinga mwabali kola mulimu ogwo temujjango okwo bemalo basa bakusharinga njala mumpita abantu bano wamanga nsaba omuntu yenna aliranye empologoma ya Buganda aliranye Ssaabasajja Kabaka amunnomere kutu omungambire temuzukulu w'amazige lumbuye azze atuuse ne information eggalawo omwaka yayinza okwetagana okusingirira byonna byayiseemu nkusaba omunnomere kutu oba oli naye oba osobola omukubira akasimu oba osobola omutegeeza nkusaba omunnomere kutu omugambe nti nzize kale mwenna mbaagala nnyo musharinge video eno bwe mmala okubasaba okundumira kutu kwa Ssaabasajja Kabaka nga mmutanga mumuyita njala mupite muzzukulu wa Kaira Gajoole omukulembeze omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abere katambi kano mwetaaga nnyo mu ntandiko wano video wetandikira njala mutagigere president omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno njagala mumpitire wano omukyala Nabosa Joyce Sebugwawo abere ku video ne family yonna njala mutagingire abataka ba Buganda bajjajja abataka abebika njala mutagingire Ssaalongo ga Mulengeja Azini Wasanya Kaloli Ssaalongo ga Mulengeja abere ku video eno basajja bonna bafutubadde ku Buganda emmengo abere ku video eno bwe mumala abasigadde bajja kwereeta yoseriti bahabulwa as a must video gira bakuoli mutabani wo Dere Drinking General kwali bitongole byokwerinda muri ISO Semwai Crime Intelligence kwe muri abasigadde mujja gisangayo busanzi ngetandise ngenda bawa akalowoozo mbawe ekigula lugi naye ekigula lugi kyalero yakirimu nebyokwerinda era nkusoma omuntu yenna alina smartphone ng'osobola okukola kye tuyita screen recording njagala ndikodingira akaloozo kalero ondikodingira ekigula lugi okimpereza president omulonde nkiddamu njagala bali coding oba basala mu video eno munsaliremu akalowoozo kalero ekigula lugi mukiwereza president kubanga sayagadde kukola video misana ate njite nga nnokola regulo kati njala munsaliremu ekigula lugi n'akalowoozo ne ekigula lugi kigenda ku president akalowoozo kali gwe eri mu Uganda jono boyagala kakodo okateeke njala mutagingire president mukikole alright video tegenda kubeera nyangu ayina omutwenga munafu ng'olina 0.05 GB RAM soko gyesonyiwe bwobanga omutwego munafu video yalero gyesonyiwe gyagisanga ku mutimbagano omulala ekyo mazo kibagamba okusookera ddala nga bulijjo ziba mpisa mbi obuteebaza batukola mirimu gyegimu abali ku space bako Twitter mwe bali kukola mirimu egyo abali ku TikTok platform mwezo namwe bali kukola mirimu egyo abali ku wenyibo ekitaba kola mirimu gyegimu bali nnyo abali mu comment section mbagala nnyo aba sharing aba posting abali nnyo bali ddala okuba nti tukoze emyaka gino gyonna bwe tutya tuvangako bali nnyo bali ddala temujjanga okwo bwe nvaawo okubebaza ngenda kukola akalowoozo nkole ekigula lugi tusimbule video wabula wuliriza nnyo akantu kano nga sinagenda mu kalowoozo wadde ekigula lugi gwe comrade yenna ali mu struggle naddala ng'okola live streams oba ng'obeera ku discussions oba ku platform ez'enjawulo ng'okola discussion ng'enamba eri public ng'otera okurisivinga amasimu wuliriza bulungi nnyo weegendereze nnyo abantu abakubira amasimu nga bakubuuza ebibuuzo ebirizigizaga waliwo omuze ogw'abantu abalikodinga conversation zammwe nga gwe tomanyi ne bazikozesa at their own advantage nkiddamu waliwo bakomrade ababakubira amasimu ne baba recording nga temumanyi ne bakozesa conversation yammwe at their own advantage bwe mufuna obutakkaanya bamufunyemu olutalo nga agamba nti nina amaloboozi ng'oyogera bwoti ne bwoti so comrade yenna ng'okola live streams zikuno obuli wankyukakyuka weegendereze nnyo abantu abakubira amasimu abantu abasinga obungi katulina bambega abalicodinga conversation zammwe kyovola nti ebiseera ebimu either nkuwa voice note nga maze okwetayiminga kyengenda okugamba oba nkuwa message era bwobanga onkubidde nenkukwata unfortunately ntera nnyo kale kyoletengerera byenjogera
kubanga tutegedde abantu waliwo abantu abalicordinga conversation zammwe ne bazitereka mu nfuna obutakkaanya nga bazita ng'azikozesa ng'ekyokulwanyisa gy'oli oba against you. Kati ngenda kukusaba mwenna mwegendereze naddala oli akubira ku direct call oba kubira ku WhatsApp ne mukola conversation oba emboozi munyumya mwegendereze nnyo. Tulina kye tuzudde mu ngeri gye tutambulamu. Manyi buli kirungi kibeerako ekibi. Olutalo bwe lubeerawo lubaamu ebirungi birukulaga, lubaamu ebibiri bireeta. Kati mu ntalo muno tuzulamu ebintu bingi nnyo. Wenjagadde ako mukategeere bulungi nnyo. Kati tugenze ku kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala kagende buli muntu yenna gy'oli. Angoberedde emyaka gino gyonna 6. Ngenda kugamba bwe nti amannya gange nze Lumbuye Fred. Ndi mutabani wa Kiwanuka Edi Muyimbwa agalamidde Ttanda Kiwambya. Ndi muzzukulu wa Katogojo William Muwanga agalamidde Kiwambya Ttanda. Ndi muzzukulu wa Elifazi Muyimbwa agalamidde Sugezi. Ndi muzzukulu wa Kitutte agalamidde Sugezi. Ndi muzzukulu wa Lumbuye agalamidde Sugezi. Bajjajja bange mbawulidde. Sugezi Gomba gye mmalirayo. Nasooka kuba Muganda nga sinafuuka Munnayuganda. Era nziikibwa mu Buganda. Era Buganda yasooka okufuna ameefuga okusooka Uganda. Sisobola kulya mu nsi yange lukwe okusinga ebintu birala byonna. Abantu bangi nnyo nkoze video zino ez'omubulanga emmenge emyaka egiweze abeeyita Abaganda oba Abaganda mannya simanyi nga bannima empindi ku mabega nga tebaagala njogere ku nsonga zino. Ne batuuka n'okuŋŋa nti nzivuula Obuganda oba nzivuula Ssaabasajja Kabaka. Nsobola okuba nti nakuzibwa n'entegeera y'abantu abamu ne ŋŋamba nedda nti enywera yerima n'enguma mpaka. N'olwaliro njala kugamba gwali eyo ng'olina ekirowoozo okemetterwa emmeeme oba osinduukirirwa emmeeme ng'olowooza okyasobola okulwana ne Lumbuye ku nsonga za Buganda. Nkusaba ogenda olune ku vvu ate nga lya muti gwa settaala ojja kuba bulungi. Sitiisibwatiisibwa ku nsonga za Buganda kubanga nembanga guli mu Amerika togenda fuuka mu Amerika ojja fuuka osigala Munnayuganda osigala Muganda. N'oba oli Bungereza ng'afuna passport ya Bungereza osigala oli Muganda. Nange nembanga Katonda nzija ne wendi nsigala ndi Muganda era siriziikibwa mu kitundu kira ky'eggwanga nziikibwa mu Buganda ku bijja bye bajjajja bange. Tekinzijaako kuba nti ndi Muganda. Nze bwe najja okukola ensonga zino nakisanga kizibu nnyo nti Obuganda bwali buwambiddwa mwenna nga temumanyi n'embwa eyimbamu omuntu omu. Nsanze emiziziko mingi nnyo naye nsobodde ogivuunuka. N'olw'ensonga eyo njala kugamba toggwamu maanyi teba muntu akutiisatiisa. Bw'olwo obubaka bwange busembayo mu kalowoozo ka leero. Gwe wenna aliyo nga weeyita Muganda ng'oli mu diaspora oba oli Uganda nga wannima empindi ku mabega nga nakyalina ekinugunugu ekinnima empindi ku mabega ku nsonga za Buganda. Ngenda kugamba ekigambo kimu. Nuuna ku vvu ate nga lina ku vvu nga lya muti gwa settaala kubanga nzikibwa mu Buganda ndi Muganda nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda. Yensonga lwaki sisobola kugula poto mu kitundu kyonna ekya Uganda ekyo ne banzikiriza nzikibwa mu Buganda. So nsonga za Buganda zinkakatako ngeri ekitiibwa kya Buganda bwe kigamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira bajjajjaffe abo abaatusooka abaalwana ennyo mu ntalo nga balwanira eggwanga Buganda. Okitegedde bulungi nnyo. So gwoba oli mukulembeze mu kiti kyonna w'oli ng'oli eyo ogamba nti ensonga za Buganda twandibaye tuzireka ntogera ku z'eggwanga. Muganda wange weetaaga kukebera mira namiro okutegeera oba otegeera bulungi nnyo. Olw'ensonga tebagenda kuzika Mambuka mu Maserengeta oba mu Kiikaddyo bakuzika mu Buganda. Ffe twamanya enkola y'abasajja bano abajja okuwamba eggwanga nti mission yabwe yali akusenye Bwakabaka bonna obw'enjawulo nga lumu n'obwa Buganda bwe nabasingirako mwenna. Kati gwali eyo ng'oli eyo owulya kikuluma. Ngenda kugamba conversation zammwe nziwulira zonna zembeeramu eyo gye mutula gye munywera bbiya omuwanvu oba Carlsberg oba ani nziwulira. Naye singa munantinkula akabanzi nja kukwata omu ku omu nkusse w'olina okujja bw'obanga okyalina ensonga zolemerako nti nsobi nti nkola ensobi okwogera ku nsonga za Buganda. Gwe kennyini ng'omuntu nja kukwambula. Ekyo kyo nkibagambye. Ku nsonga za Buganda siteesa ate siwabulibwa. Ke kalowoozo ka leero nkawummuza
era njagala oberenga otegeera nti gwe ne bw'onootambula n'abalangira togenda fuuka mulangira era ojja sigala ng'oli mukopi okulwa ennyo ku nnyumba za landiro tekikufuula nnyinizo ate n'okusula mu ggala tekikufuula mmotoka osigala oli mmotoka kekabadde akabazo kaaliwo tugenze ku kiggula luggi ekiggula luggi kino njala mu kirikodinge mu kimpeere pulezidenti wange Omulonde Kyagulanyi Ssentamu vidiyo tennatandika ekiggula luggi kyaleero njala kigende eri omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange nkulamusizaako mu kiggula luggi kyaleero nkikuweereza nga kiva mu lugero oluganda olugamba nti akabuga akakadde tekaggwa mbuloolo muzzukulu wa Kayira Gajuule akabugo akakadde tekaggwa mbuloolo oli musajja muganda ataliko wadde ebibuuzo ebirina okuddibwa mu muntu akuliraanye kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo lwaki tutandisa ekiggula luggi akabuga akakadde tekaggwa mbuloolo ekivunulwa nti gwe wenna omuganda atuludde mu myaka naawe omuvubuka ng'obadde ogoberera obulombolombo neno bwa Buganda olubugo lwaffe olwo tubale tulwambalanga ebbanga ddene ne bwe lukaddewo ennyo wattu lutandika okufuna emize nawe obuwuka obulwolina okubeeramu ne bw'oluyonja munnange obuwuka obusigalamu kubanga nawe babunoonya buddukiro bwe tutyo ne mu bannabyabufuzi bwe bali nti bwe baba bakaddidde ebyobufuzi batuuka ekiseera ne bafuuka akabuga akakadde akataggwa mbuloolo batya omukulembeze nga Omulonde Kyagulanyi Ssentamu obubaka njala bukusanga egy'oli nga bwakiggula luggi butambula bwe tuti bwe buti Ssebo Mwami Kyagulanyi omukulembeze omulonde w'eggwanga era nga yakulira ekibiina kya National Platform njala kukuloopera mu butongole nti abasajja abali mu ludda olugamba nti luvuganya ng'ate bakulya Museveni omuli omukulu Lubega Sseggona akali amaggwa saako n'omukulu Mathias Nvuuga Nsamba n'akabinja kaabwe wattu tebasanga ngabo wansi era bakyakutambulirako wetwogerera olwaliro njagadde okutegeeza nti abasajja bano mu ngeri yatakulekera naawe tomulekera essaawa zino wetwogerera abasajja bano baakugulako dde omusango mu kkooti era omusango guno baaguwaaba gulinze bulinzi kuwulirwa era nga n'ensala bateeka okuba nga baagifuna dda nga ekyakuguzaako omusango Lubega Sseggona nti agamba nti ekibiina kya National Platform ekibiina si kikyo era okikulembera mu bukyamu naye wonootegerera nti ebino byenjogera bituufu lindako mu mwezi ogwokubiri oba ogwokusatu nga tuyingira ogwokuna bayinza okukizza emabega oba okukizza mu maaso omujja kuwulira nti ekibiina kya National Platform kitwalidde mu mbuga ng'abakivunaana abagenda okuleetebwa ng'abajulizi kugenda kubeerako omukulu Kibalama ne mutabani we oba mutabani we gwe bayita Kagombe bagenda okujja ng'abajulizi kugireko n'omusajja oli omukiga atera nnyo okuleekaana bagenda okugirako ng'abajulizi naye nga Kibalama si yawayo omusango guno eyawayo omusango guno ye Lubega Sseggona ne Mathias Nvuuga Nsamba mu kkooti nga bakozesebwa Museveni era Museveni n'alagira ekitongole Sigeddamuzi n'alagira Chief Justice Winyiddolo alonde omulamuzi agenda okubeera mu musango ogwo guess what omulamuzi gwe balonze okubeera mu musango ogwo bamuyita Douglas Nsingizi Douglas Nsingizi ye mulamuzi eyali musango gwa Mpuuga ogw'ekifuula nnenge mwe yamujjeereza omusango gw'okulya $5,000,000 yoyo Douglas Nsingizi yagenda okuba omulamuzi mu musango guno yensonga lwaki era olaba nti bagana n'okugazetinga constitution ya National Platform aba Uganda Electoral Commission olw'ensonga nti abasajja bano bennyini Lubega Sseggona akali amaggwa Mpuuga ne bannaabwe bali babegawo emisango gino gyonna nga bibuzaabuza nga bafuka banaaba kati mukama wange nkuloopedde omusango guno obeere ng'ogumanyi nti ne rulingi olwedde bagirina ngeri mu feva yaabwe okujjako nga tubazeeko okukola kitukoze ne olwedde bano abasajja Museveni yabawadde dde omulamuzi Osingizi Douglas okujjako ngaliwo kikyuse nga bwentera okubagamba tibayinza okikyusaamu era omwami ono pulezidenti njala kuzzaako katono ojjukira luno lwobadde mu parliament Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition bwe yakwita mu tulo olwaliyo nga mwogera ku bigo by'okulya enguzi n'okwogerako eri eggwanga walaba enneeyisa Lubega Sseggona akali amaggwa gye yeeyisaamu gye yanyoomola olutuulo olwo n'ebigambo byeyogera eri abakulembeze abali mu lukiiko olwo ng'alaga nti ye takyayagala kumanya buli kimu akikola nga bwe kiri
so mukama wange njagadde okukulopera kutegeeze nti Lubega Sseggona akali amaggwa yawaaba n'empuuga abanajjanga ba high witness bawa omusango era Lubega Sseggona teyefuula nti ate yawolereza Nuupu wano baagala kusuula gwe ekibiina kya National Platform bo n'ekirala abamu baagala kudda nti bafune kaadi za National Platform nga bamaze okubagaininga nti omusango wagutadde buli wekkooti mugende muteese nga kye baagala okulagako ku bujulizi obukakasa bino omwami ono bwaba yadde alina gyali Lubega Sseggona bino byayogedde video eno mwagira bate mwategedde makulu gaayo wulira oba oyagala oba toyagala kuga ayina abamwagala weetuli untegeera kulitayinza kuŋŋamba kambabuuzi bw'obanga osuubira okusuulawo mpuuga gwentegeredde emyaka 3 ng'omutima gwawe guŋŋamba talina musango ate gwe nalabye onsuubira otya nti nayimirira naawe naye nammwe mubadde mu bizibu byammwe abamu nenyimirira nammwe so mwekyo kataka statement mugiwulire agitegedde kuba ategedde wandikawo nti ogitegedde nti agambye mumusuubira okulekawo mpuuga gwabadde n'emyaka bufukunya ate abeere n'oyo gwatamanyi gwasanze obusanzi mukitegedde bulungi nnyo kankabaddiremu njagala muwulire bulungi nnyo oba oyagala oba toyagala kuga ayina abamwagala weetuli untegeera kulitayinza kuŋŋamba kambabuuzi bw'obanga osuubira okusuulawo mpuuga gwentegeredde emyaka 3 ng'omutima gwawe guŋŋamba talina musango ate gwe nalabye onsuubira otya nti nayimirira naawe naye nammwe mubadde mu bizibu byammwe abamu nenyimirira nammwe so mwekyo kataka alright kyenjagala olwaliro bategeezamu kyembali temmanyi omwami ono yayita Mildred Lubega Sseggona wabula openly bwe twatandika okuba akabalo yavaayo n'agamba nti ye musajja mulundi tabangako muganda nkiddamu nga nfundikira ekigulalugi bwe twatandika okuba akabalo n'abanyarwanda omwami ono yavaayo n'agamba publica ye mulundi tabangako muganda be bantu abajja basimbibwa mu Buganda era omulamu abayogera aluma amannyo era n'obwongo mwegendereza amannyo ge gatunyo mixi ayogera aluma amannyo bw'oba oyagala kumanya omuntu ow'akabalo balina amannyo gano ag'obumese ate boogera tebaatulanga amannyo gaabwe boogera amannyo bagalumira muli kati omwami ono publicly yagaa nti ye mulundi tabangako muganda era naye njagala akyewakane Lubega Sseggona ofiirwa ddi oziika luddawa njagala abantu bategeze publicly omanyi mwebuzabuza nga bafuka banaaba ne muza tutubategeera publicly wagamba nti gwe oli mulungi era njagala ensi ekimanye nti abaganda amannya bangi yennugu eyo era ke kabinja akali emmengo nga mukitegedde bulungi nnyo awo ekigulalo gikiwedde njala mu kisale president mukimutegeeze nti omusango baguwa bajeeguli omulamuzi Ddagala Singiizi yagulimu ku orders eza Museveni ng'ekibiina baagala kizoganya before nga tetunnagenda mu kalulu kubanga babanda kiba planninga era balimu structure za Nuupu bazizoganya birembi ebiruma abanyampi betugaa nti tudera bakomrade ku mugundi mu struggle ng'ate bakola byabwe ekyo kiwedde ekigulalo gikiwedde katukatandike video ennaku z'omwezi 29 ezakonka ku mwezi ogw'12 mwaka 2024 okusokera ddala bwabuli az'amaanya obuteebaza abazaana n'abasajja ba Kabaka okwetoola ensi yonna abaabanja obukubirire empologoma ya Buganda ng'etwaliddwa mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya Namibia mwebali nnyo mwebalire ddala mwasanga okusomoozebwa kungi nnyo okuvumibwa n'okuyisibwamu amaaso naye singa temwali mmwe singa getukaba getukomba kubanga njogera obajjukiza nti akatambi katandise wadde embeebaza nyongera okubajjukiza nti mu lutambi lwenakola ku Lwokutaano nabategeeza nti enkola Museveni y'okuwamba eggwanga nga gye bazaala Yesu Kristo bwe bakikola basooka kutta Bwakabaka ne bakabaka baabo bonna babatta ne Museveni bw'ati bwe yakola ng'akozesa ekitongole kya Iso ne CMI okutandika okusaanya bakabaka bonna ab'enjawulo bali mu Buganda ng'ayingizamu abantu be bamale basaanye olumu yakola ekiddako azalengeza abakulembeza b'ennono ng'abayisaamu olugaayo ng'okusinziira ibwa amanye enteekateeka ye kati bwe nkugamba nti gwe Omuganda avuddeyo n'olwana
oyina amaanyi we balinyo balire ddala mba nkugamba ekituufu abasajja bali baagala kutta Ssaabasajja Kabaka ngeri obunywero bamukola n'abalamujja balaba kati njagala okubaza abasajja ba Kabaka mwenna abali mu Uganda abali mu diaspora abakomentinga abasharinga n'abeekalakaasa olw'ebyokwerinda njagala kusooka kwebaza sigenda kumenya mannya njagala kwebaza basajja ba Kabaka bawangalya mu ggwanga lya Bungereza n'abakyala abakabaka diehard abakolanga okwekalakaasa ekiro n'olweggulo mwenna bakulembeze namwe mwenna olw'ebyokwerinda saagadde kumenya mannya wabula mwenna abantu b'Ebungereza abakabaka diehard mwe bali baliri ddala amanya tuligawaaye wo mutanda nga asiimira gali musomebwa ne kati sobola gasoma for security reasons ninga mwe bali ddala njala kubaza era tiimu yeemu ewangale mu ggwanga lya mu ggwanga lya America nga nayo kabaka diehard abeekalakaasanga enkya n'eggulo mwe bali balire ddala omuli abazaana n'abaami bakola omulimu ogwo mwe bali balire ddala okukola omulimu ogwo njala kubaza abe Sweden abakulembirwa mu kitunzi nawe bali balire ddala omulimu gw'okuwakola n'abasigadde mwenna mwe bali balire ddala buli lw'osanga omuntu yenna agamba nti ensonga za Kabaka tozoogerako njagala omumbuulize Ssaabasajja Kabaka bwe tumala omununula okumujja e Namibia bwe yakola okwogera kwe ayina gwe yeebazaako omukulu w'ekika mu lukiiko lw'Emmengo minisita oba bali mu diaspora musimanyi structure zaani Buganda bukoze butya teri yeebaza bantu mmwe nange njagadde obbagamba nti omwaka tugumazeeko ng'omulimu omukulu ogw'okutaasa empologoma ya Buganda mubukoze era buno obubaka Ssaabasajja Kabaka bwe yabasindikira. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Alright. Kale abavubuka mwenna n'abasajja n'abakyala bakulu bazana ba Kabaka bo bali balirira mwaka tugumalako nga Ssaabasajja Kabaka waali era olwaleero asiimye n'alabekako mu bitundu by'Entebbe gy'abadde gyawubidde ku bantu be ng'agenze okubaako byalaba oba byabula n'okuliisa amaaso abaddeko ku ssemaduuka wa Carrefour mu bitundu by'Entebbe gy'asiimye okulabikako mwe bali nnyo balire ddala temujjanga okwo kati mu butongole akatambi katandise tugenda katandikira wa ono ye mulamuzi gwe bayita Douglas Nsingiizi mbadde simbalaze yoyo mulamuzi era naye waakabano yagenda okuba mu musango gwa Nuupu okujjako nga bamukyusizza after exposing him yo Douglas Nsingiizi yoyo agenda okuba mu musango gwa Nuupu nga bagizoganya okujja nga babikyusizza byonna okuza ku information gyembawa yoyo agenda okugubaamu Douglas Nsingiizi waakabano yoyo. Kati akatambi njagala nkatandike bwe nti nyongera kubajjukiza mwenna abaaliwo nga nze njogera ensonga zino njala okubaza mwenna abasasi bange emitundu ebyenjawulo abasaka information abasaka ebyafaayo abasinga obungi njagala kutandika ebyafaayo bino bitegere bulungi nti buli weevumanga omuntu teweevumanga omuntu kaddugala munno sooka weevume omuntu gwe bayita Omwongereza. Lwaki? Omwongereza yayonoona eggwanga Uganda n'adda mu kati ne yeewogoma. Mwali muwuliddeko emboozi egamba nti Uganda yali nsingazi nnyo naye Omwongereza yajja agitoolako ng'ebitundu abiddiza ensi endala. Ekituufu kiri nti Omwongereza muntu mubi nnyo naye nga omugenzi Idi Amin Dada buli kimu yali agenda kirwanirira akize kye kirina okuba. Ngenda kulaga ebintu bino naye saagala otye.
ebintu bino birimu colors ziri nnya. Kala eya kyenvu eraga ettaka eryagabibwa ku ggwanga lya Kenya, ekitundu kya Uganda ekyagabibwa Kenya. Kala eringa eya kiragalalagala niyo babagiyita batyeyo ngeraga ettaka eryagabibwa mu Sudani. Kala eya kakobe egenda kulaga ettaka eryagabibwa ku side ya Zaire. Then obusaze obuddugavu bugenda kulaga ettaka eryagabibwa oba boundary za Uganda gye zaali ziyita ze ziringa aka box. Kitegeeza neggwanga lya Rwanda lyali likwalibwa mu ku Uganda. Ndozo yagala otegere bulungi nnyo bwetyo bweri ogira bulungi nnyo. Mazo basomesa kala bwe ziri. Kala ziri kanzi balage bulungi nnyo. Kala nzibalaze bulungi nnyo n'embalaga kanji baddize bulungi. Kati no mu red gye balakulaga nti Uganda. Ompulya bulungi nnyo. Wano eno yero lino lyonna ettaka lyali lya Uganda ne bali kwasa Kenya. Ompulya bulungi nnyo. Eno wansi kula inji lyali liyita kwaliko erya Tanzania n'erya Rwanda nayo bali wachi. Eno waggulu ye Sudani. Ettaka lya Uganda liba wa Sudani. Ndowooza oliraba. Okira bulungi nnyo. Kati lino ettaka lino liba wa Zaire oba gye muyita Congo currently. Era yonna yalinga Uganda. Kati kitwale ndi map nga bwogiraba yonna yali Uganda entuufu. Ye yali Uganda entuufu. Okitegedde bulungi nnyo. Yali Uganda entuufu naye Omungereza najja nga alisalaasala eggwanga n'aliwaayo. Kubanga n'ennyanja Victoria Kenya yali talina kufuna ku nnyanja eyo. Kenya yali talina kufuna ku nnyanja Victoria. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Omuzungu n'akola byonna ebikolebwa okutwala eggwanga Uganda n'okulikyusakyusa mu ngeri yonna esoboka. Kyovula nti Ssekabaka Muteesa yabigaana ebintu ebyo byonna era bamaliriza bakoze eki bamusse. Awo tukyali ku byafaayo kambaddize mu ne byafaayo birala. Abasajja basudiri ne gurupu yaabwe ebikolo bye bakola mu Uganda Amini yali yabirabirawo. Nzeze n'obujulizi obulala bulaga nti ebiwandiiko ebyawandiikibwa amawulire agali ku mutindo gw'ensi yonna biraga nti Uganda report payments of compensation to Indians. Kampala. Uganda January 25th Looters nga yewandiika Uganda has paid compensation for property left behind by the Indian property left behind by Indians nationals after they were expelled in 1972. According to an official statement, President Idi Amin Dada giving a check unspecified amount to Indians Deputy Minister for External Affairs by Pinpalo Dash announced that he was keeping the promise made in Arigyas 3 years ago to Prime Minister Nindra Gahi. Kino kyapostingibwa New York Times nga January 29 kopi nebanga eri mu New York Times. Kati Museveni nakugamba tosobola kumalawo history yenna akukwatako ne babbi banno abazibabbe eggwanga bibyo buli kimu gye kiri nga bwe kyalina okubeera. Kati gweddira abazungu bo ebintu bya Uganda byonna buli kimu ogenda kisasulira. Ekyo tukubuulira muza mutegedde ekyo nakyo tukivuddeko. Kati njala tugende ku information entuufu yatuleese. Okusookera ddala nsaba okuluma kutukwasa basajja Kabaka omuntu yenna amuliraanye nsaba omuloopera. Ayibeene nsaba okuloopera nga ntandika n'omusango omuzze ogwa Naggomola wasanyakawo Charles Peter Mayiga Salo Gamulengejje n'akabinja akali Mmengo. Nkuloopera nti musajjawo enkwatangabo ng'akuliridde emyaka ate kubanga amulisizza. Musajja mukulu ono Joseph Yiga ono gebbanga lyonna abadde mulongoosa mu bifo ebibakabaka ebyenjawulo era nga yasembayo okulongoosa enkulungo yo okutudde engalabi
naye wasanyakawo Charles Peter Mayiga n'olukiiko lw'Emmengo lwagoba musajja mukulu Joseph Yiga ne munabira mu maaso musajja mukulu n'agenda ng'awunnuna ng'ataliiko babe. Mwenna bamanyi omusajja badde nga bayita ku nkulungo y'Emmengo ey'Engalabi omwami oyo Joseph Yiga yagobebwa. Nga toli munyampi ng'oliraanye Ssaabasajja Kabaka ojja kuntuukirira ku information ekwata ku musajja ono waali ne gye baamugobera. Manyi nti bayinza okuba baakuloopera nti yayita Ttembo. Ssaabasajja Kabaka asaba kukuloopera okutegeeza omukulu ono muzeeyi jjajjaffe Joseph Yiga tayitangako Ttembo, mulamu ategeera bulungi, wabula yagobebwa olw'okuba nti bano balina enteekateeka emenyawo enkulu ng'eyo nga bwe nakuloopera edda. Y'ensonga lwaki baagoba mukulu Joseph Yiga ono ne bamumma n'olukusa okuyingira mu bifo ebirala eby'enkizo bye yalongoosa ku lw'Obwakabaka bwa Buganda. So tayitangako Ttembo gyali bulungi naye ali mu kubonaabona emyaka emiyitirivu gy'akoledde Obuganda. Omwami oyo yali eyo alomba, so ng'ate amaziga gamuyitamu nti baamusenza luti ng'ekikere. Mwenna bamanyi ku Kabaka Njagala ku Ngalabi omwami oyo we yali abeera era ng'akola emirimu gye bulungi nnyo. Nabategezezaako era ku video yange olw'okutantagirabye nti mu nkola ya Museveni banne ey'okutwala okweddiza buli kimu mu Uganda, nabategezeza nti n'ebisaawe byonna ebikuŋŋaanirwamu Museveni byonna yabyeddiza era takkiriza muntu yenna kuba nti agenda kukoleramu ekintu kyonna okuggyako nga yalagidde. Nina n'ekiŋŋamba muwulire bulungi nnyo, nina n'ekiŋŋamba nti tugende bwe tubaka tutuuse mu kalulu akajja ng'oggyeko akalulu ka Kagame kano ke yaakawangula, wabula kali akalulu akaddako Kagame yali yabuukinga TV, radio stations, ebisaawe byonna ebizimbe n'ebitali bizimbe nga tewali muntu yali amuvuganya we yalina kuteeka wadde olukuŋŋaano lw'abantu 10. Nina ekirowoozo ekiŋŋamba nti Museveni okweddiza buli kimu ayagala kubulookinga Kyagulanyi kubaako nti abantu be tebakuŋŋaanira wantu wonna. Kino mwadde mwagala kufuna bujulizi okubategeeza nti byenjogera bituufu, mwesaaga kyagala kuleekana nammwe. Ebula ennaku mpawe kaaga okusaba okw'okuyita mu mwaka oba okutuuka mu mwaka omupya kutandike. Naye abasumba bonna abasinga obungi bammiddwa ebisaawe okuggyako nga banaababiddiza olwali lw'enjogedde oba enkya. Nga ne Sserwadda Nfanfe waabwe baamumye gy'abadde asabira yogaayoga nga mututte ku kayanja ka Kabaka ku ttaka lya Buganda eryasendebwa. Kati essaawa zino baakubye ekibangirizi bagenda okukola omukolo gw'okusaba okuyita mu kiro ekikeesa omwaka omupya gye baatadde okusaba kwa Sserwadda olw'ensonga nti bakama be baamuganye okumuwa olukusa okutegekerayo ebivulu. Eryo ettaka mwena mulimanyi ery'Ebulanga Emmengo ku lubiri wansi ku kayanja ka Kabaka we bagenda okuteeka olukuŋŋaana lwabwe olw'enjiri. Museveni ng'amaze obbamu ebisaawe okuggyako nga n'abikyusa bukyusa nga bwe bagambye, naye biibyo ekibangirizi ky'okukayanja oli bagoba abantu bonna. Ono bamuwadde Sserwadda wabateeka ekibangirizi wagenda okusabira oluvannyuma lwa Museveni okweddiza ebisaawe byonna. Nerino ettaka lya Buganda era Buganda Land Board yali lyamu ensimbi. Ndowooza mula Buganda Land Board yali lyamu ensimbi ne Ssaabasajja Kabaka tamanyi. Jjukira baagula ettaka lyonna okwetoola olubiri. Ettaka lyonna okwetoola olubiri lyonna baaligula, balina bye bapulaninga mu maaso gye bujjako katono. Ndowooza mula bulungi nnyo. Eryo ettaka lya Buganda. Ndowooza mutegedde kye nabagambye. Mutegedde bulungi kye nabagambye. Omanyi nzija nenkuwa information nenkuwerako n'obujulizi. Saagala weebuzeebuze nga afukaana aba omusajja atugeya information talina bujulizi. Bano bonna babaganye okuba nti beeyambisa ebisaawe ebyo. Oza mutegedde kati. Out of the way. Nakano kankayiseewo ndyoke ngende mbadde mulindiridde. Nsaasira nnyo omuntu yenna adda ku social media n'ovuma Kyagulanyi nga toli Munyarwanda oba nga toli wa famire ya Museveni. Saasira nnyo addeyo n'ovuma Lumbuye nga toli wa famire ya Museveni oba nga tokolera Museveni.
Yoseri ali mu kaseera akakazigizigi era nga buli waakwata wamwocha. Mu meeting ezimu ze babaddemu bagamba omusajja bamuwonya tugenda kukola tutya kubanga n'ekizibu olubogera ku Ssaabasajja Kabaka. Kye baakoze baayise meeting yaabwe ey'oku Christmas era bonna emmundu enkadde zaakomyewo ne basinkana. Ne Kayihura yafunye omukisa ogusinkana Museveni family ye. Neraba Mpuuga balwana kujjawo Kyagulanyi. Mayiga balwana kujjawo Kyagulanyi. Edda Nazzikuno nga Mayiga tanajja Mengo Obuganda bwatuzanga tabamiruka mu Africano wako Sheraton ne boogera ku nsonga za Buganda. Nga Abaganda bonna batudde. Tabamiruka wa Buganda bwe yaddaludda wa. Mu Buganda batuzanga mu tabamiruka wa Buganda okuteesa ku nsonga za Buganda. N'okuteesa ku kye bagenda okuzzaako Mayiga kasita yajja Mengo ne zifa. Kati bo kye bakola kulwanyisa ate Muganda. Abasajja bano batudde nga balaba ekintu kigenda akitwala Muganda. Kati nga kibalina okukola kwe kuddamu okutuula wansi ku drawing board okukola ensonga zaabwe. Era bonna babadde ba family zaabwe temwabadde musimayo mwana wa gundi wa family zaabwe. Bimu ku bifaananyi bino ngenda bazanyira n'akatambi bimu ku bifaananyi byabadde batuula ne bateesa. Ku bifaananyi byabaddeyo era n'abayimbi ennyimba zabadde bantu baabwe nga bo batudde. Which it is their right. Kati kano ka video kalimo ko audio gwe sigenda kuteekamu wabula ogenda kulaba nanga batudde. Bonna batulina Kayihura ekifaananyi za kibanoonyeza kibatereyo batuula ne boogera ku kiki ekigenda okuddako. Naye bano balwana oyo ayagala okuzza Obuganda gwe balwana kati batandise okukola propaganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nga ngenda otandika information enzibu ennyo. Abasajja b'Amayiga aba NRM bali mu diaspora n'ebitongole ebikettera munda mu ggwanga ng'ebirimu Iso ne CMI bakozesa emitimbagano okuwandika obubaka obukulaga nti gwe kennyini obubaka wasanya kawo Charles Peter Magasa Lugamulengejja bwe yayogedde mu ngaali mu Kereziya Rubaga nti wabadde obusindikira muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era mu bubaka bwe basindika mu buwandiike bagamba nti buli muntu temugezaako kulonda Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa Buganda ate tawa abantu bakulu kitiibwa. Ssaabasajja Kabaka asaba okuloopera okutegeeza nti abasajja abeeyita Abaganda nga ate Baganda amannya bali mu kulwanyisa muzzukulu wa Buganda nga bakozesa ebigambo by'otannaba kwogerako nga bakuwanda ebigambo mu kamwa okuwandiika empapula okuwandiika ku mikutu egy'enjawulo nga babuweereza Abaganda bonna nti mulaba obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ate nga ekituufu kiri nti tewali kye wayogedde kubanga n'obubaka obusoma ebinyusi 13 Mayiga bye yayogedde byonna tolina kye waawandiise mwanda kye wayogedde ne bano abasajja beetumiikiriza ng'enjala eruma ekiro gy'obeera nti bwekulinda n'ozuuka ku makya tosobola kufumba batandise okutambuza propaganda oyo batandise okuwanda ebigambo mu kamwa nga basinziira ku bantu abo ne structure zaabwe eziri mu diaspora okuwandika ebigambo ebyo. Kati ndowoozaawo katusimbule akatambi tugenda katandikirawa. Katukatandikira wano. Abadde bajja bangoberera emyaka kati 5 nga nkola programu mu Bulimbulange Mengo mbabuulidde abantu bangi nnyo abadde mu Buganda nga beerimbiseemu. Okugwa kw'Obwakabaka mu 1966 era kwerimbikamu abantu abayitanga Baganda mannya naye nga sijjaga nti si Baganda kubanga amanya balina ga Kiganda wabula ebikolo baakolanga tebyali bya Buganda. Nyongera okubajjukiza nti abamukwana babiri baayawukana mu ndowooza nga tebaweereza omuntu omu. Mwe muli omukulu Salonga Mulengejja Wassanya ne mukama we Joyce Nabbosa Ssebogwawo saako ne mukama waabwe John Katende. Nabannyonnyola emboozi ya John Katende nti empalana gy'alina ku Ssaabasajja Kabaka newankubadde yasooka mwekoosirisaako nga mukwano gwe
empalana gy'amwinako eviira ddala ate ku Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa olw'okuba nti yabonereza kitaawe eyali omusolooza w'omusolo eyakumpanya ensimbi ne bamusalira omusango mu kkooti ya Kisekwa ne bamuteekayo mu mbuzi ekogga eyo gye yafiira n'agamba nti ye kitaawe ali muwolera okutuuka olwaliro by'ebikolobero John Katende byakola mu Buganda. Oyo mutegedde bulungi. Kati mwalabyeko omukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ebyaviiriddemu n'okuyisa olugaayo mu Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo bino ngenda bibaviira ku ntono, buli omu ogenda kukwata ku mutwe, naye saagala wennyamira ennyo kubanga emboozi tebankadde ate era kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo. Mumpulirize bulungi. Omukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo yafiiriddwa kabiyitewe Dalingizi mu Bisigwanjuki era yagalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe. Naye bawe wafiiridde mukulu Ssebugwawo nga takyali Dalingizi nga kigajji ekikaayira abanywi kubanga omwami naye abadde ayita mu bizibu bingi nnyo eri omukyala oyo. Kati Dalingizi bwe yafudde ne bamuziika, omukyala ono ate yabadde asuubira nti agenda kufuna abantu abagenda omukubagiza oba okwogera ebirungi byokka eri famire n'omugenzi, which nti kyadde kiteekeddwa okuba nga bwe kiri okuba mu Buganda omufuta asalibwa musango, naye ate beerabira mugamba oba tebeerabira mugambibwa. Kati mu ngeri eyo bwetyo naffe kituyambako nti okalya ddakaddadde enfunyo ogiriira mu kateko neekulinda mu ssanduuko eno neekubwebwena. Munnange omukyalo ono ebyafaayo bye mu bulungi mubimanyi bulungi nnyo, kambibaddiramu katono. Mujjukira bulungi nadda ne batera ku nto nembulaviira ku nto ne baga nti omukyalo ono yalikokko muganzi wa Kawenkene Military Obeto Obote, era nga bwe bawambira Obote omukyalo ono bali mu kwebala mpiki, bali mu kwesa mweso mu nsi ezimu ez'abazungu olunaku lwe bawamba Obote. Naye nga tetunagenda eyo mu maaso, tusooke tuzze akatambye mabega. Mu biseera nga Obwakabaka bwa Buganda buyita mu matigga ag'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze, ng'era Obote ebiseera ebyo akyatufuukidde kagumba weegoge. Omukyalo ono Nabbosa Ssebugwawo, omukyalo ono gwe mumanyi obulungi, y'omu ku bambega abali mu kitongole ekya General Service Unit nga kikulemberwa Milton Obote Ome. Olumu ng'ayogerako n'abataka mu State House Entebbe, mwe yava n'atuuka n'okuleeta abataka bano babawa ensimbi ezaagula ettaka emmengaawo, ng'era agezaako kulwanyisa Buganda. Byonna mwabira mubimanyi bulungi nnyo. Era y'omu abaasendasenda bajjajjaffe abataka okugenda e Namibia okulaba bwe gubadde nga ffe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa. Era bajjajjaffe bano abataka bebeka baagenda mpaka Namibia, naye ebyatuukawo byonna naka tukyabirinda, babiteeka ku nfudduze wa Kisingiri, zitambula zidda mabega ziganya okutuuka okutuwa obubaka obwali e Namibia. So nga ate ffe wano ku kafoomu eggulamu bwe tutudde ensonga zonna twazibalambula bulungi nnyo ne tuzibatereeza bulungi nnyo. Nange ne tumira ku bajjajjaffe abataka bagenda e Namibia ne bagamba ogwekanyanya gwamalawo ebisagazi oba gwalebeka jjo nga mu ssamba byaggwamu abatatuuka mu abaaki, ate ne Wakisingiri enfuddu zirabeka zaggwawo kumutambulira. Kale n'olw'ensonga eyo mbatumiddeko bajjajjaffe abataka abagenda otuleetera otusakira amawulire agali e Namibia. Tujja balinda mpaka bwe munaatuuka mutubuulire ensonga ezo. Naye nkimanyi Nabbosa yali omu ku bo abaali babegawo ekintu ekyo. Bwe mba mmaze okutegeera omukyalo oyo nti yali mu kitongole ekya General Service Unit, mbategeeza nti omukyalo ono ng'akolagana ne kabiyitewe Milton Obote Ome Opeto yategeeza Dalingisi we Obote nti omanyi munnange Kawenkene nti ye Obuganda buno buzibu nnyo, nti ye twandiwandiise ebbaluwa etegeeza Ssaabaminisita wa Bungereza engeri gye tusobola okukwasaganya mu Buganda buno tubussa wansi. Ye munnange Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne kabiyitewe Obote nga bawandiika omukukulu gw'ebbaluwa nga bagusindika e Bungereza
nga bategeeza Prime Minister abongereza ebiseera era omufuzi w'amatwale mu kaseera nga mugamba ffe tulina engeri gye tusobola okukolamu okukakanya Obuganda n'obusaanya mwe ne musigala nga ate mujja mukola bizinensi zammwe n'okuyisa ebyobufuzi byabwe. Era Obote kye yakolera ddala n'omukyalo oyo ne bakituukiriza bulungi nnyo. Olunaku lwe bawamba gavumenti y'Obote omukyalo ono manyinze njagala kuwa obujulizi nkuwe na buli kimu. Bawamba Obote nga alina na bossa Ssebugwa mu hoteri beeso omweso ng'omukyala yennyini nannyini maka Miria Kalule Obote alina abaana abato tamanyi gy'abazza nga darling zitaliiwo nga ye eri bali mu kuweesa mweso. Ka video kaako. Have you been well treated, Madame Obote? Yes. What is your... How have the children taken all this, Mrs. Obote? We've got the children here with you. How are you? All right. And you? All right. Have you heard from Daddy? What's your name? Oyo yakena kati nno. And yours? Adela. Oyo yakena oyo ayogedde. You feel safe now? Well, a bit worried and scared, Yeah. but I'm being well looked after now. You have a military escort here around the house all the time. Yes. But you do still feel a bit worried, do you? I'm a human being. Wouldn't you be worried? Yes. What do you think is going to be your personal future now, Madame Obote? I have no idea. Would you like to join your husband? I don't know. It depends on a lot of things. When you things? heard the news that your husband might be returning to Uganda, what was your reaction? Did you want him to come back, or did you not? Did you want him to stay away for the time being? Well, I'm not in a position to know what is going on. No, but I'm not informed about everything. No. but he It's himself difficult to said make an that. assessment. Yeah. Saasira mukyala Miria Kalule Obote alina akena bamubuuza kyekiddako takimanyi alina akena mwana muto bali bweru beesa mpiki gavumenti bagitutte yoyo Nabbosa Ssebugwa. Otugenda just njagadde kusooka kuddako mabega mu video za mala ziruka bulungi nnyo simalaga zigwira. Munnango omukyalo oyo nga ataataaganya bulungi nnyo Obwakabaka bwa Buganda nga bwetabamu. Kati tuvudde kwanjula ka video katandise. Omugenzi Baawe gwe yagambye nti Obwakabaka tebumusiimye wadde okuwa ebigambo ebiseeneekerevu olw'okuba nti yakolera Obuganda akatambi genda kabazannyira. Omwami Dani Ssebugwa Obba wa Nabbosa yaweereza Ssaabasajja Kabaka Mutebi nga yakaddayo e Buganda. Nga kitaawe Nelson Ssebugwawo yaliko Katikkiro w'ekika ky'Omusu bwe yaweereza mu gavumenti ya Ssekabaka Muteesa owookubiri nga minisita w'ebyensimbi. Era Kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo n'ono yali mwengalo empanvu ezaamuleetera ebizibu era mu biseera ebyo. Kati Nabbosa talina buyinza bukaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri okusiima Baawe oba n'okusiima ye n'okubaako ebigambo ebiseeneekero byamuwereekereza. Olw'ensonga nti byerabira mugambi so tebyerabira mugambwa. Do you copy that? Tugenze bulungi. Nabbosa Joyce Ssebugwawo okuweereza Dr. Milton Obote Opeto mu ngeri ya kikazi kikulu n'ekisajja kikulu baakola ebikolobero bingi nnyo nga bali mu kibiina kyabwe ekyo ekikesi ekya General Service Unity. Omwalina okubuya mu Buganda olukwe okutuuka okwagala okusaanyawo Ssekabaka. Era muno omukyalo ono butakwatibwa nsonyi Joyce Nabbosa Ssebugwawo mu kitongole ekya General Service Unity mwe yayingiriza muwala wa muganda we mu kitongole kino ekya General Service Unity. Omuwala mwena gomanyi buni gwe bazze boogerako yali omuwala omutokaala mu biseera ebyo Tatu Ssekannyo, muwala w'omugenzi Hamed Ssekannyo. Nabbosa ng'amaze okuyingiza Tatu Ssekannyo mu kitongole ekya GSU baawa omulimu ogw'okubega Ssekabaka Muteesa gye yali mu buwaŋŋanguse Bungereza. Mu kiseera ekyo omulimu Obote yagutambuza bulungi nnyo era yoga nga bagufundikidde mu ggwanga lya Bungereza gye baakola okusinziira ku biki ebyabatumwa.
mujjukire nti gavumenti ya Bungereza mu biseera ebyo yali ekulirwa mukulu gwe bayita Harold Wilson eyali katikkiro wa Bungereza mu biseera ebyo. Tatu ono gomulaba naye olwamala omulimu okukola omulimu ogwo ogw'okusaanya okwotamu okusanya Ssekabaka Muteesa yatwalibwa mu kifo ekyekusifu mu kibuga Liverpool ye ttiimu gy'empagira gyabeera okutuusa okufa kwe mu 1980 era gye yali omufumbo n'okutuuka olwaleero ebyafaayo bye tebiddiringana. Naye wano wayo okulya n'okukomesa wanyu mu mwaka ogw'O1966 Obote yayisa ekirango ekiraga nti mugende mulumba olubiri mutte buli alimu abasigadde mu bakwate nga ne Muteesa mwali. Mumpulirize bulungi nga ne Muteesa akola ki mwali. Olubiri lwalumbibwa bulungi nnyo era ebyango byonna tuze tubibannyonnyola. Wabula Obote yalemwa okufuna ekifaananyi ekituufu ekya Ssekabaka Muteesa wawe yali kyamulema okufuna era yalwawo nnyo okutegeera nti Ssekabaka Muteesa waali oba yafa. Bw'ati Obote nkiddamu bw'ati Obote olw'okuba nti yali akozesa Joyce Nabbosa Ssebugwawo nga ne bbaawe mu biseera ebyo baali mu gavumenti y'emu. Obote yakozesa omugenzi kennyini bawa Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'amuyita amukozese mu kikolwa kye tuyita ekyokuzuula ekifaananyi ekituufu eky'omuntu gw'abayagala ku bantu abaali bakwatiddwa n'abo abaali batteddwa. Dan Ssebugwawo ayitibwa Obote amukozese era mu bantu be baleeta okukakasa ekifaananyi kyabwe nti oba Muteesa yafudde baleeta kati omugenzi eyabula omulangira Simbwa Alexandria ow'Essalaama gwe baasooka okuleeta okulaga ekifaananyi nti oba ye Ssekabaka Muteesa. Jjukira okufaana bali baali baafaanagana nga beemalayo bulungi nnyo. Mukulu oyo afudde oba yafa n'agamba nti oyo si ye Muteesa. Omanye ebyange mbyogera nina obujulizi. Mwenna amanyi ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa ne omulangira ono Alexandria Simbwa enjawulo eri luddawa? Oyo gwe mbadde njogerako omulangira gwe baasooka okuleeta nga balowooza nti ye Muteesa. Wuuyo oyo ne Ssekabaka Muteesa enjawulo eruwa? Wattu bwe baleeta omulangira w'Essalaama Simbwa Alexandria omukulu Dan Ssebugwawo n'agamba oyo si yeye. Naye ng'ekigendera kyali nti oba Muteesa yasava nga baali bamukutte yali akubwa ssasi. Kati gwe naawe nange njagala ombuulire singa Ssekabaka Muteesa ali taddusiddwa baba muleeta nga yeye Dani n'agamba nti yoyo Ssekabaka Muteesa yali alusukka. Nkuwadde eddakiika emu kola kopi kola comment awo. Nkuwadde eddakiika emu kola comment awo singa Ssekabaka Muteesa yakwatiddwa n'aleetebwa okwa-identifyingibwa nga Dani waali kubanga bamugamba olina okuzuula omutuufu yaani. Baleeta Alexandria Simbwa ne bamugamba nti yo n'agamba nti si yeye kubanga order ali ya shoot and kill. Abamuleeta nga Dani n'agamba nti yoyo Ssekabaka Muteesa ali asobola okuwangaalawo. Kubanga Obote ekyambuzaabuzanga omulangira Simbwa Alexandria yafaananga Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nnyo nga mbalaza ekifaananyi. Yali wakuttibwa. Jjukira mukazi olwo akolagana n'Obote.
bawe naye ali mu system yemu bamuleta nga identifier abamanyi abazungu babakotte ba suspect babalina gye babateeka ne baleeta abantu mu closed door bagante kati gwe ddeno nga tewali akolaba yo songa ku muntu nti yoyo basi yoyo kani baamuleeta bamugamba tulage oyo Mutesa nabagamba si yeye oboti nabagamba it can't happen ate namugamba si oyo kumbe musajja watu yali yadduka dda ng'awompugumi agenze kati omukyalo ono bwayimirira agamba nti Obuganda tebwawadde kusiibula bbawe era tebwamuwadde kitiibwa gwe ng'Omuganda kifaananyi kikyolaba nga n'omukyalo ono ebyafaayo bye tubasomedde ebbanga ddene nnyo kifaananyi ki kye bakusiigira mu Buganda akatambi kankabazanyire ayogera omu amagambaga nga ngenda okuzanya akatambi kano njala tujjukire nti ne bwembanga nkumanyi twakola ffenna bw'osukkako n'ofuna ekitiibwa bwemba nkunjogerako nawe nkwogerako nsooka kuyita kitiibwa kyo nenyongerako amannya wabula omukyalo no bw'aba ayogera olw'okuba nti yebamuyita ow'ekitiibwa ate ye bwe yabadde ayogera ate Ssaabasajja Kabaka teyamuwadde ekitiibwa kye nga Ssaabasajja Kabaka yamulengeza kubanga ke kamanyiiro kulira bulungi n'Obwakabaka era nga tolina ngeri yonna gy'oyinza kubanga ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'Obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda okumala emyaka mingi ate ng'abadde mwami okuviira ddala ku ggombolola okusaza n'okutuuka kati kuba nti yali muwanika wa Buganda n'olwekyo famire eyo ng'emuli mu musaayi Obwakabaka bumuli mu musaayi yabwagalayo era ng'awanye ekitiibwa Kabaka we n'olwekyo omuntu yenna aba takiraba mba neewuunya bwewuunya era nemmanya nti tuba tulagawa ensi eno ebeeragawa tusiimenga ku bantu abakola obulungi Mwami Ssebugwawo munsonyiwa okwogera kino Obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okumusiibula kubanga bw'otosiibula Mwami Ssebugwawo ku Bwakabaka bwa Buganda neebuuza ogenda kusiibula ani abataaliwo nga tuzaawo Obwakabaka tebakimanyi naye Mwami Ssebugwawo y'omu ku bantu abaaliwo ku ntandikwa ey'okulowooza okuzaawo Obwakabaka n'olwekyo yawaayo obulamu bwe bwonna n'amagezi ge gonna kansooke nsimbewo akati awo mukyala Nabbosa Joyce Ssebugwawo mu bigambo byo ng'obirambika bulungi ogambye nti abataaliwo mu ntandikwa nga muzza Obwakabaka Obwakabaka Buganda bulina emyaka 15,600 ku mutwalo gweyongera waggulu kwegyo emyaka nga Buganda mwe mwabutandikawo mwegyo emyaka ginjogerako 15,000 ku mutwalo oba oyogera ku buno bw'93 ku ntandikwa bw'ogamba entandikwa Obwakabaka bwa Uganda tebulina myaka 32 nyabo Obwakabaka bulina emyaka omutwalo gumu plus oba 15,000 kyonna kyoyagala oteekawo kati kagende Obwakabaka bwayo mulina emyaka nga mutwalo neggwe bw'ogamba nti mu ntandikwa gw'oli nfudu nebbawo yali nfudu kiki kubanga gwe Obwakabaka bwetwogerako bwa 93 bwe tuwogerako kati njala sooka kutereza ebigambo bw'ogamba nti mu ntandikwa mu nnyabo njala sooka kuzzaayo mu 6 weetaba mu kujjawo Mutesa ne bbaawo si bwe kiri mu 93 Obwakabaka buddawo gwe owandiika ebbaluwa eyita Ssaabasajja Kabaka ogenda okota mu lutalo oba gwe wagenda mu lutalo oba gwe wali mufuyirizibwa bano bafuuyirira akanwe nkubuuza era njagala obidde mbino ku mutimbagano oba onobeera ku mawulire Nabbosa Joyce Ssebugwawo
Munkaga mukaga wetaba okujibwa kabaka wa Buganda. Bogamba nti ati wabuzo mu 93 obwakabaka bwati bulina myaka 32 no oba 31 bulire myaka ejisuka mu kakaga okudda waggulu. Kati okuva majiri emyaka akakaga okudda olwali munkaga mukaga gwe kenyiri wetaba mu kubujjawo. Nabuno wenyini wetaba mu kubusaanyaawo. Era nga bwakola nga oli mu gavumenti y'Obote naye ya Museveni kenyini era bw'oli mu kukola kati oyagala tufune ekisa era tutandika okwogera ebigambo ebirungi nkugambye beerabira mugambi wabula tebeerabira mugambwa. Ako ka sympathy card ke mukozesa ey'embeera y'okubakwatiramu akafanso gye mukozesa. Twatandise enkola egamba nti omukulu bw'aba tasobya naye nga ne byayogera temuliimu mulamwa. Tetugenda tandika biki tulya tutandika okunywa amazzi amacaafu ng'ataaga tukula weegali nedda. Ekyo kikyamu. Ensonga tulina ozzoogera nga bwe ziri nga bwe zirambika. Sikuvumye, sikuwamudde, sikutyobodde wabula era ekitiibwa nkikuwa tiwa ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo wabula njala kugamba. Mulekeraawo okwefuula nti mmwe abantu Abaganda abasooka mu Buganda. Abaganda bangi baaweereza Obuganda nga ne bajjajjaffe kwebali si mmwe. Mwetaba bujjawo nga buli mukwetaba olwaliro bujjawo. Tugenze maaso. N'essente ze yalina n'ebiseera bye byonna okulaba nti Obwakabaka buddawo. N'olwekyo bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okukiraba n'okukitegeera obulungi. Mu nsi muno tuyitamu buyisi naye abantu balina okusiima bannabwe abakoze obulungi. Kuba nti tuyinza kuzimba Bwakabaka nga tusoosola, tetuyinza kuzimba Bwakabaka nga tetusiima. Toyinza kubeera mukulembeze mu Buganda nga tosiima bantu bakolera Bwakabaka. Kubanga abamu bajja mu Bwakabaka babusangawo nga bwatandika dda. Tebamanyi ntandikwa yaabwo. N'olwekyo kiba kizibu nnyo, kiba kinyiiza. Nga ffe abaaliwo ku ntandikwa. Ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kulinaana kubanga otambula ne Mutebi. Kale, tusimbudde. Kumu abaaliwo ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kuliraana ng'otambula ne Mutebi. Ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kuliraana ng'otambula ne Mutebi. Kale. Gwe kennyini weetegako Ssekabaka Muteesa. Enjogera naku zo bwenjogera okwetega okumanyi. Gwe kennyini weetegako Ssekabaka Muteesa. N'agaana okubala empikizo. Gwe kennyini weetegako Ssaabasajja Kabaka n'agaana okuzannya omwesogo. Kati bw'ogamba nti mwaliwo mu ntandikwa twali kwesembereza ngera kubuuza. Ondetera ekifaananyi kimu bibiri mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II ng'ali e Bungereza. Gw'ogamba yali tamanyi kimu mwetaba nkutta kitaawe n'omwana wa nnyoko. Omuyise Mutebi. Yes. Omuyise Mutebi. Yes. Nnyabo njala kugamba ajjanjawo mulwadde mu ddwaliro si yamusikira. Nkuddamu ajjanjawo mulwadde mu ddwaliro si yamusikira. Kati njagala mutegeeremu bakazi mmwe abeefuula ekintu ekizibu ennyo mu ggwanga nga mulowooza nti ensi egenda batendereza nedda. Kati maama wange njala kugamba ekigambo kimu. Ku Obwakabaka bw'obulabira mu 93 ffe bajjajjaffe abaabulwanirira ne tugoba n'okugoba emikwesese mwe tulina okuba nga we tuli si we tuli. Owulira twemulugunya. Owulira twemulugunya. Si buli ajjanjawo mulwadde nti yamusikira. Singa tunaddayo okutandika okulambula ensonga za Buganda nga bwe ziri amu tulina kubeera na mu lubiri omwo nga tulina amataka mu paaka by'omu paaka enkadde ow'emakindi wa naye tetwagala byogera kubanga ajjanjawo mulwadde si yamusikira.
walwambuuza oyayogera ngani ku nsawo za nzu jjajja wange ebyanga biri mu public mulwanya abaagazi Obuganda mukasolya mweva mwe muva nakafu n'omwana wange sayo nasobola okufuuka nakafu wasemakookiro tetujja kwesomera kuno kubanga muga nti Obuganda mama njala kutegeeza toddanga buno olunaku n'olumu okweteeka mu kifaananyi ekya sensekere nti gw'olina woga nti oli ku Buganda ng'ate mwe mbusaanyaawo singa tuba twakuzza katambi babega kutandika kuzungulula lutambi kuddayo mu ntandika lwalo tandika okulambula ensonga baziza ku mmeeza oyinza okusanga nga mu 1994 ng'olina wooviiramu nga tatokedde adde okusemberera Obuganda Nabbosa Ssebugo singa tuzza olutambi lundi mabega tuyinza okudda mu 1994 ng'olina wooviiramu nga ne mu Buganda oyinza okuba tosobola kusembera wadde okulinnya wadde okusonga olugalo nti oli Muganda oba waliwo Obuganda bukusuubwa okwogerako ekyo nkikubulira toddanga namo kuyisa lugaaju kubanga tosaanidde wadde wantu wonna okwogera ku kigambo ekiyitibwa Buganda 1996 weegatta ne Bawo Bote ne musaanya Obwakabaka bwa Buganda tewakoma okwo ne mulondoola Ssekabaka Muteesa mpaka Bungereza gye mwamukisiza omukono mu ngabo ku kifuba ng'okozesa omwana wa mwannyoko golwokuba mufuna obutakkaanya ne Mayiga mutabani we gwe mwaleeta Mengo ngenga baneegaanyi n'obuyinza muyina bungi kyekikwogeza biga nyabo eno teyali nsobiza okujja okukola puroguramu nange simanyi lwaki najja ne ngikola genda obuze ku social media platform zonna waliwo akola program eziringa zino gwozaali nsobizo n'esamanya yajja etya okubeerawo kyenkugambye nti togeza n'otutinkula akabanzi singa tunaddayo kutandika okuzugula emikeeka n'emikulo gya Buganda gyonna faamu tulina kubeera tutalina kubeera wetwandibadde tulina okubeera tuli walala nnyo nkugambye nga twazunguludde bulungi tuddayo kemabega Nabbosa Ssebugo oteekeddwa okubanga n'obuga tosobola bulinnyamu wadde ekigere okusinziira ku mpisa z'olina n'ebikolobero by'okoze mu Buganda ne famire yo kuno abaanako kwebali mikwano gyo kwebiri temuddamu tumanyiira bw'oba tosobola kuwasa basajja Kabaka kitiibwa olwo bba obadde omuyisa otya mu kisenge ye njogera ekinjege ndeke ki saabyogera dda wano nabyogera dda wano nze sinawe ngenda kusamba mulimu ngenda kuwasa sikyawasa nabikola bivaako kati njala kutegeeza mulekerawo akajanja kasumegeze yeyalira oba kakuumuusa ayingira kamugwanya nga mwefuladi mwe Baganda ng'ate mwe mwasanya Obuganda it's on record gwe kennyini ne famire yo era ligenza okwetooloola nga n'omuntu gwatuletekera mu kifaananyi kya Nakazadde naye ali Nagalaale what a coincidence kigenza okwetoola nga n'omuntu gwatuletekera mu kifaananyi kya Nakazadde wa Buganda nga naye ali Nagalaale muluza tetutegeera kino nkikubuulira singa Obuganda bwali buteredde mu nteera yaabwe bituufu nga buyina okubeera gwe singa baakuggyako ddengala byo neegwa wali gwe ne famire yo singa temulina musobola kuyita wandiba tolina wosobola ne famire yo nnyini ebijoogerwako wabweru ne munda bizibu gwe ng'omuntu oli kizibu olinga enjaliruma ekiro kuba temala kwebuuza ku muntu gweruma nti owaayo obudde busobola okukuma amasigo okufumba emmere nti nedda naye neekukalakata tukyagenda mu maaso n'akatambi kano
batwongerera ebintu bingi nnyo ne mwami Ssebugwawo kubanga tutambula ne Mutebi nga tannaba kukola ki kufuuka Ssaabataka kyewuunyisa naye Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi manyi Mukama omwami wange ajja kumuwa ekyemmula ekyemirembe kubanga kati babogera ebigambo bingi nnyo nga Mutebi tannafuuka Ssaabataka. Wano wenjagala okulwambulula ensonga zino ensi zitegeera. Mu Buganda omulangira yenna kasita azaalibwa n'atwalibwa e Kajjaga n'ayalulibwa n'aweebwa amannya era n'awandiikibwa mu kitabo kyabo abalangira abasuubirizibwa okulya Namulondo kitegeeza abamanyikiddwa. Ekyo kimu kyokubiri. Ssekabaka Muteesa bw'amala okukisa omukono mu ngabo gye mwamuttira e Bungereza, ani yabikka akabugo ku njolo ya Ssekabaka Muteesa? Yali Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Era kwolwo lunaku lwe yaddira mu bigere bya kitaawe ekitegeeza nti yali afuuse Ssaabataka ku myaka egyo. Kati gwe ogamba nti mwali mutambula, wali otambula ne ku myaka 12, 13 obwano jjojuzi mu 9 mu 8 mukazi gwe kasita yabikka akabugo ku njolo ya kitaawe bwe papa aba amaze okufuuka Ssaabataka kubanga yabazze mu bigere bya kitaawe. Ompulira bulungi nnyo nnyabo. Kati gwe bagamba nti mwatambula naye ng'abaswaza nga tannafuuka Ssaabataka. Wayinayo omulala gw'ogamba nti era alina okufuuka Ssaabataka mu biseera ebyo. Kyenkugambye nti singa tunazza akatambi emabega ojja kutuuka ekiseera nga tosobola na kuyimirira mu Buganda oyogera ekigambo ng'oteekeddwa okuba nga naawe oliko akabuuza nga weetaagawo akaddibwamu. Ompulira bulungi nnyo mukyala nnyabo. Era kyova olaba Nabbosa Joyce Ssebugwawo lwaki Museveni teyajja wa Ssebugwawo baawo kumugamba mutuyambe ko tulwanyisa Obote? Lwaki sigo mwatwale Masaka? Lwaki sigo mwatwale Luweero? Baawo oba gwe kennyini mwanoonyani mwagenda Bungereza n'abala abatujju omwana waswa birigwa ne mugenda ne musinkana omulangira. Mwali musinkana mwannyoko, mwali musinkana boyfriend, mwali musinkana ani? Mwali musinkanya omutaka alindiridde Namulondo y'obujjajjaabwe. Era kye kyamuleeta n'endagaano ebiwandiiko bye mwamuwandiisa nga musuubiza byonna mwamuwa byo byanswa nga mumaze okutuuka gwe ne mukamawo Museveni. Lwaki sibbaawo gwe baatwale Masaka agamba Baganda nti bannange kati nze ndiwo oba gwe kenyini lwaki anti ogenda nti Obuganda gwe obutandika wali badoga nti kati nze Nabbosa Ssebugwawo nze ndiwa Baganda mujje mulwane. Lwaki gwe tewagende Masaka oba tewagende Luweero? Okulengeza kumulengeza Obwakabaka ne mulooza ne mumugo. In fact njala kutegeeza ekigambo kimu. Bw'oba toli mumbejja nga toli mulangira ng'oli just muweereza wa Bwakabaka kubanga ffenna tuli baweereza wa Bwakabaka
teweebalira nnyo ku luli olulangira nti olumanyi kwekulwa mu galaji ne weefuula emmotoka kwekula ku nnyumba z'abapangisa kwekula ku nnyumba za landiro n'ofuuka landiro di kizibu toli era toliba kamala yakatambika bayimu mwatutinkuda mukama katonda ensi abamanyi bakimanyi ne katonda akimanyi manyi mukama omwami wange ajja kumuwa ekiwumula ekyemirembe kubanga akoleredde eggwanga lye ayagadde nnyo kabaka we ayagadde nnyo obwakabaka mukama ajja kumuwa ekiwumula ekyemirembe ate bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa amaanyi tujja kweyongera abaana bange ndi nabo wano abamu nabo bakirabye bajja kweyongera okugenda mu maaso okudda mu bigere bya taata waabwe okwagala obwakabaka bwabwe n'okwagala ensi yaabwe kubanga tubawadde omusingi ogw'okwagala ensi yaabwe n'okwagala obwakabaka bwabwe kubanga eyo yennono era omuntu atayagala bwakabaka bwe atayagala bwakabaka bwe taba na nnono kubanga era abeera kisalisala n'olwekyo twebazizza nnyo abataka mwebale nnyo mwebalire ddala manyi mukama awulira byonna ate abiraba bino byetukola mukama yatuwa amaanyi okubikola tetubikola nga ffe naye katonda yatuluŋŋamya tusobola okubikola n'olwekyo kati namwandu w'engagga Joyce Nabbosa Ssebugwawo bw'obanga obadde oyagala Ssebugwawo ku mwoyo ng'omuyita sweet darlingiziwo kamonde simanyi waata bato baawo bw'aba taliwo tolya mu Buganda nazzi kuno musajja mukulu bw'abanga agenze bannamwandu beeziyibanga okumalanga ebbanga lyonna ng'ebule mugenya ajja ng'abadde akwasaganya ku nju eyo namwandu yavanga ezziga kalipe bweditinga lya Meseri Kamaso ne namwandu omukalu alinga ebyayi ebitooke alya mugalubindi ayogera Yesu Babati namwandu ngagga kiki namwandu engagga obadde ki namwandu engagga Joyce Nabbosa Ssebugwawo mu Buganda ero video wagirikodinze musajja otanamala wiiki mu mutaka naye mu Buganda Semaka baba afudde namwandu kyezera mutwalira omwaka nga buli muntu ajja abadde amanyi bbaawe lwakiri akaabayo sekendi 3 munange kitalo nnyo mukwano gwe yagenda tuli wano bwe ntula mukate bwe bali atudde sikyamulaba n'obuliri ntyamu naye namwandu engagga atudde mu sofa seeti ali mugalubindi ati ayogera akinnambuku nze namwandu engagga ate nkutidde munnange kati ennaku zino nga muli balizibu nnyo musinga n'enjalerumu ekiro amaaso makalu alinga ebyayi byagonja makaluzibu mwe temuseka saagala aseka ntuli siriyasi olwatubeera no ku social media abaana beekwanye ku TikTok omu naafa era omwana ayinza okukabira omwezi ng'akaaba nomugamu neesirikawo maati naye mulabe namwandu mukalu muzibu n'obwakabaka era nga tolina ngeri yonna gy'oyinza kubanga ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda teri namwandu asobola kwogera dakiika ziwera 10 ng'ayogera nga tannayogera ng'oyogera byafa bya bbaawo nga tokaabye mu ggwe bagamba amaziga g'omusajja gavoola ndi ku kyemuwala ngo yafa namala ennaku 2 nga nkaaba nga kirina obutaziika mwana wange nga nkaaba naye nga ngira neegumyamu naye omusajja gomale n'obeera bwotyo ng'oli mugalubindi ozitaddeko bwoti onumya emboozi eddakiika 10 tonnakamuwadde sekendi sineemu namwandu engagga weddeko mukulu namwandu walakizale tuyambe ensonga za Buganda zeesonyiwe sigala mu bibyo
Gwenna weekubye make-up olinga nti waliwo akulindidde wali mu corridor akutwale gwe kiri kyawedde oli yawedde mukuvu. Namwandu gwe tumanyi yeekubira ekintu kye yeekubidde ne yeesiba bulungi nnyo ne yeefundikira oluwuzi lwe si kiwuzi. Namwandu walakizale yenna yeefundikidde alinga agenda ku mukolo. Linda kumbalage manyi gwa lutinkudde n'okola video nga ffe tumanyi tukola forensics kankabaddemu. Yeesibye ekitamba yenna nekedde alinga zino empeke za Piculox yeefundikidde empeke za capsule za Piculox yeefundikidde asibye n'ekitambaala. Ekitambaala kikyo yeesibye anyumye. Oyinza kubanga ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'Obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda okumala emyaka mingi ate ng'abadde mwami okuviira ddala ku Ggombolola okusaza. Namwandu engagga tulekeemu tulekeemukko pulaani li Namwandu tulekeemu. Wabula ngenda kusaba ekigambo kimu ku nsonga ezikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka mwesonyiwe ng'ennasu bwe yeesonyiwa engalabi kubanga ebyofa ebyo tubyogedde olwalutu tetugenda kuddamu okwogerako buvuye bwonna bw'okoze history tumuleesa tinebba ogweyagala bapraising kitwale nti abaana bano bonna babaddewo nga balaba bona badonga buli history bamanyi lwakuba nti batyo byogera ku media ku mainstream media Kampala wano tutudde kafomu eggulama tubyogeranga bibiri wano kafomu eggulama tuyogeranga bibiri tetubisalamu oba ku TV ya Uganda tebajja byogerayo ku CBS tebajja byogera ku BBS naye wano ku fomu eggulama tutudde tujja byogera tubikube ku mmeeza kubanga ensi ebimanyi kati gwadde oli awo. Bwe nyongerako ebigambo ku video eno mba njonoonye. Amazima gali nti video ewedde. Mukama bakume tusinkane ku Lwokusatu essaawa 2 ez'akawungeezi. Njala baagaliza omwaka omupya omulungi mu guyitemu. Buli omu saba essala ng'ogisa Mukama Katonda wo akuwe ebipya by'onofuna mu mwaka omujja ogujja. Njala kubaza mwenna abadde batugoberera n'okutuuka olwaleero mubali nnyo mubalidde temujjanga okwo era buli kimu Mukama akibawe. Byonna bimula ku social media mbireke bitambule naye ffe tujja kubeera mpaka kuwulira kubanga ekyatuza tekimanyi. Tusanze emiziko mingi tugibuuse n'okutukola weetuli. Njagala baagaliza omwaka omupya omulungi ogutandika. Saagala muntu agenda okunywa n'ovuga tokole fujjo sigale waka Mukama Katonda ojja musangawo mu kitanda kyo. Buli kimu ky'okola kikole ng'okimanyi nti Mukama akulaba. Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka omuyise mu nnaku zino enkulu. Kuuma Abaganda kuuma Bannayuganda bonna gye bali ku byeyo gye bagenda okunoonyeza ekikole bagala eddiba. Ate ozuukusa obwongo bwabo abali mu diaspora olowooza nti bali waabwe ng'ate balina okuddewo balwanira ensi yaabwe. Abooluganda bitabe balwanagana bwe birwanagana tebyatika. Buli amanyi nti olina ekizibu ne munno yessa mwesonyi tugende ku nsonga edda kuba tulina obudde obwakazigizigi obujja. Lw'ensonga ejjala baagaliza omwaka omupya omulungi ogwa 2025 Mukama bakumirata mpeera mbaagala nnyo mwenna abasharinga abapostinga abakomentinga mbaagala nnyo mweraba. Mukama bakuumire video ewedde tusinkane ku Lwokusatu ssaawa 2 video ewedde.